olw'okufiirwa Sabasumba Cyprian Kizito Lwanga agenze amangu bw'ati. Tusaba Omukama abagumye. Mu budde buno bwe tubaddemu obw'ennaku enkulu nga tuli mu kisiibo, Archbishop Cyprian Kizito Lwanga yankubira essimu n'aŋŋamba nti gwe muwandiisi waffe ow'abeepisikoopi aba provinsi ya Buganda, tolowooza nti kyandibadde kirungi otuyite tutuulemu mu lukiiko nga provinsi yaffe erimu Kampala, Lugazi, Masaka, Kiyinda, Mityana ne Kasana Luweero. Ne muddamu ne mugamba nti ssebo, mbadde ndowooza nti katumale ennaku enkulu. Bwe tunaamala ennaku enkulu, buli bishop nja mukoonako tujje ewuwo kubanga ye chairman waffe, tubeeko bye tuteesa. Ennaku enkulu zino ziwedde.